thought we last forever. I feel I'm hoping and praying things between us don't get better. Men steady coming after you, women steady coming after me. Seems like everybody wanna go for self and don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side, but I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I tried to always apologize, and I'ma have you. Oluba lutalo baba tulangirideko kuzanyi nzo omuntu azanyira ku ttaka ng'ageze n'okujja mu kulembeze ng'ettaka eryaffe twalirina ekyo tubatwetako obwo bunaku bwe bubasumbwa eikoni gwe bagamba kubawa ettaka wano mumbulire ffenna abatudde wano yani agenda kugenda mu America oba Senegal azimbeyo gwazirina ssente asooka akulaakulanya abasenego n'oba gyali abamanyi. Ndi mutuuze wa kuno kwenzaalibwa era kwenkadidde nga bwe mundaba ntunula omutwe. Kitanga nzalidde kuno kwenkulidde kwenkayididde era obutuuze bwaffe bw'obwo olusozi olwo lwe mulaba olunene lwe muwulira mbaze olw'ab'envubu bwe butuuze bwaffe. Naye bassebo ffe kitulina gye tulagera kino twawulira kipya. Twawulira kipya nti oko simanyi ani mbu baatutunze naye tuwulira kipya naffe ng'emu twatunywanywagala. Ate tumanyi tuwulira baatutunze simanyi konika simanyi biki tetulina kye tubimanyi. Bukoniko simanyi okonere naye nze nzaalibwa emabega w'olusozi olwo kulinaana Bobo Asozi we yabeeranga era amaka ga kitange we gaali naye lwakuba bambi gaakaddiwa ne gagwa naye kaakati abafu bonna ne kitange be basaawo emabega w'olusozi olwo era nga gye mbadde nimira naye amagulu gano kati ne ganjijjako okulinnyanga olusozi olwo naye kati twebuuza tunaalagawa n'abo abafu tunaabateekawa byonna tuli mu kweraliikirira naye oba kiki ekigenda mu maaso tetukima tuli balirwana ba Bobo Asozi emabega w'olusozi olwo naye ng'ate yasooka byetuwulira nti batugoba ku ttaka tibaagala kutusengula baleeta ekibuga naye embunzi omuyimbi gwe bagamba nti aleeta enkulaakulanya eno era nga mu Senego lwaki tasoose kulaakulanya waabwe era ffe be bagoba ku ttaka Pulezidenti Museveni tumukola kibannanga okutubonyabonya bw'ati kati gino emyaka 65 gye nnina nkyasobola okusenguka kati bangobe endagewa era bansengula endagewa tetubadde tugamba kyekibuga omuyimbi ye nga bw'ateso kireeta eno yandibadde akitwala Senego nze kyembadde nteesa kubanga tulaba abantu we baagala okuwaayiko nze kyeyamaanyi atwalawo naye ddala n'otategeeza na ku muntu ssentebe ero si wanu wadde RDC embaka wa pulezidenti naye nga wabeerawo wano obuzibu akubira essimu naga ssentebe kiri kiti eyo kati nze nsaba Pulezidenti Museveni oba yawaddeeko nyo oba Minisita Pacis Namuganza n'abantu mu ggombolola y'empunga eno ero si esingamu abantu okuba abangi era kino kyekyalo ekisinga okuba eno eriyo abantu abalingana mu 3,000 n'okusoba.
Iwo bantu muli biswa mmwe. Tuli bantu. Kakati abagala ekibuga tubawulidde n'abatakyagala tubawulidde. Nze ensonga yange eri emu, ekibuga kirina kugasa mmwe bwe kiba kinajja, bwe kiba tekitugasa nedda. Nze ndi kyendi eno kapasite gye njogereramu lwakuba together, but it don't matter, no. 'Cause I got you, babe. Nobody wanna see us together. Nobody thought we'd last forever. I feel I'm hoping and praying things between us don't get better. Men steady coming after you, women steady coming after me. Seems like everybody wanna go for self and don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side. But I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I tried.